Juma Kakomo, chairman Hajati chairman we Butambala mukwano gwange linnya linvudde mu mutwe Rashida Nambowa Hajati Rashida Nambowa ono ogiwo muli mbintu mwe mutwala Butambala gemanyi ago embulire tomanyiyo Rashidi Hajati Rashida Lukwago yakava na Maka yakava Maka pirawo sajja kumulya nemwebale of course vice president deputy president manyi fe tuina vice fe tuina deputy very empowering constitution deputy president his excellency honorable Muwanga Kivumbi Ssebo twagala okukwebaza mwabadde magnificent mu budde obutono ennyo mu bwangu obw'ekitalo ne mmanga musobola okuŋŋaanya abantu abasuka emitwa in fact Butambala yasigadde wantu wonna eriyo Mutambala atabaddeawo tewabadde genda ddayo kubanga bino ebyabantu tebirimba n'obubaka tebukola ki tebulimba abantu mwenna ab'e Butambala twagala okubebaza omanyi Butambala oyo muyinamu enkizo tomanyi ate nina amaanyi mangi nnyo mu Butambala awo ebyalo byo ogajjawa kibibi Aisha Kabanda naye ate tomumanyi deputy secretary general naye Butambala eyo tutte ebifo eby'amaanyi deputy secretary general ali awo omma bwe bungi bw'abantu matenga nti naye nga kyasusse mu bwangu deputy secretary general Aisha Kabanda owulira amaanyi naye owulira squad nti kati president national unity platform erese squad okuva e Butambala netandika okumenya amanya ng'owulira amanya Muwanga Kivumbi Aisha Kabanda Hajati Rashida Nambowa Kakomo nno tonnateekako lya Haji Kakomo Juma kubanga mbadde tandise badde tandise ogaba naye nezijukira sisimulabako ku ndeege ng'egenda Saudi kakati amaanyi ago ge walabye abantu b'e Butambala n'obubaka n'ennyaniriza gye baanirizaamu Joel Ssenyonyi ku nkuŋŋaana zonna twagala era okumwebaza obuweereza obw'enjawulo. Waliwo ekintu kye njagala okubuuza bwana Waiswa. Yes sebo. Nti mwalonze Muwanga Kivumbi kuba deputy president. Mulina okusomozebwanga ekibiina ky'NUP naddala wano mu Buganda. Nti ekibiina ekiri mu buyinza kyagala kujjayo n'ag'omubuto okulaba nga kibanafuya wano mu Buganda. Muli shuwa kyenkana ki nti Muwanga Kivumbi ye anasigala ku mulamwa? Ali tested ate tosobola kujajinga muntu ku trust gyotamuwadde oba ntegerekese tosobola jajinga muntu ku trust gyotamuwadde omuzindalo guno ogwa programu eno guliko abantu bangi abagala okugukolerako ebintu ebyenjawulo mulina kubira nagamba nti kakati njagala kino kuba balowooza nti osobola okukikola naye guliko obuvunaanyizibwa ne respect gye gulina okola ki okuba nayo kakati kyengezaako okulaga nti tosobola omuntu nga tomuwadde kintu tosobola kumuvunaana bwakikwata bubi oba ntegerekese. Ekyokubiri omulundi guno okusengejja kubadde kw'amaanyi naye ye ng'omuntu ali tested mu kubeera tested abadde resilient nkugambye yakulira popular resistance against life presidency talinaako nziro ayinako ne ruling mu kooti ya Uganda ekwata ku bantu abo bebavunaananga abakireresi Muwanga Kivumbi abadde very fundamental kubanga ayinako ne ruling ina president about public order oyo gwe tuwulira gwe njogera ku Muwanga Kivumbi so ayina track record president kyagamba nti obwongo bwo bwoje ekimala
kati tugenze ku mutima gwo kubanga era agenda agezesebwa nga bw'abadde agezesebwa bulijjo ate ne kye tumuwaddeko ekitono takitunze ne kye tumuwadde ekitono takikoze eki takitunze bwe ngamba kye tumuwadde kitegeeza wayiswa don't mistake me njogeza ngamba bannayuganda kuba nabagamba nti buno obusigire bwonna ffe bwe tulina oba obukulembeze buvunaanyizibwa bwa bannayuganda era pulezidenti waffe omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu akittaanya lunye nti you are servants of the people nti abantu be babosi baffe so nga tukolagana n'okuba nti abantu be babosi baffe tukakasa bukakasa tulina okumuwa support tulina okumuwa omukisa kankubulire ne banayagala okujjayo ag'omu buto nga twawangula ag'omu bukulu tebajja kusobola kkiriza neera nkubuuze Waiswa nkyali ku Honorable Mwanga Kivumbi yesebo Kivumbi mwamulonda ne mumukwasa Buganda Caucus yesebo mu parliament yesebo era ebbanga lyetukubye emabega amaloboozi ge tubadde tufuna nga galaga nti Buganda Caucus ebadde esirise newankubadde nti yazuukuseemuuko mu kiseera kino ekyemmwanyi Mwanga Kivumbi abaddewa ekisooka Mwanga Kivumbi is a national leader saagala omureducing mu kuhandolinga parliament ku level ya Buganda Caucus yokka wakati mu kubeereza ku caucus era yali ku finance committee budgetary committee nga y'omu kubayamba okulaba nga alternative position ya National Unity Platform ne bannayuganda mu byensasanya y'ensimbi ebanga erongosebwa era ogwo mulimu kimanyi bulungi nti ebbanga lyonna agukoze bulungi ne ku floor ya parliament akakiiko aka Buganda Caucus kabadde katambula era ng'enkiiko zaabwe zituula naye waali tewaliiwo nsonga bonga Buganda Caucus bwe balina kuviirayo ne batavaayo okugeza ku mwanyi bavaayo then umbrellas n'endala kubanga Buganda Caucus zino caucus endala bwe zituula oba abavubuka nga batudde babaani ate balina okufiringa mainstream nesala okuexecuting ekintu ekyo ku nkola ey'enjawulo nene ekyokubiri enkola ya paalamenti yaffe bw'ogitunuulira nti ababaka ba paalamenti baffe bonna kumpi babadde bava mu kitundu kino ababaka babiri be batava mu kitundu kino so ebintu ebibadde bisinga okolebwa bibadde bikanyizibwako nga caucus etudde ng'eya paalamenti eya Uganda oba ntegeerekese nti ababaka b'olina bonna kumpi bavaawa olinako babiri abavaawa emabbali Honorable Manjeri Kyebakutika ne Honorable Nambeshe. Honorable Nambeshe being the deputy president ali eligible to access meeting zonna ez'ekibiina kubanga ali ku level ya deputy president. Kakati bw'obanga already olina ababaka ba parliament bano bonna nga mu meetinga buli lunaku nga mwena muva mu kifo kyekimu oluusi ekiyinza okutawaanya abantu butawula nti leero batudde nga caucus oba batudde nga ababaka baki ba parliament. Caucus ebadde ekola era caucus ebadde etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo and ayina responsibility zikati empya ezimwongeddwako ate tagikozeseza tutunda kubanga eyo yennyini yandibadde ojjukira ku mwanyi nti batuuka n'omukubira neera bwe yabayawukana bamaliriza balese nkola yakuwamba kukuba paka olwaliro Shamim Malende ali mu ddwaliro so he has played a role era tewaliwo omuntu ayinza ku blackmailinga his abilities even to execute the duties of the deputy president. Bw'otunuulira ebyamutumiddwa ekyobusiraamu kikulu nnyo abayisiraamu okubanga bali free ng'eno ensi bagiinako omugabo kubanga nabo bannansi nga tebasosoddwa mu ngeri gye bakwatibwamu bwe tufuna ripooti ezigenda and the president Katonda yamuwa vision nti ebintu abirabira wala bw'ogenda mu makomera agawaggulu abaana b'obuyisiraamu bayitirivu bali mu makomera ago nga babateekako misango gya butujju just because bayisiraamu abakubiddwa amasasi abakulembeze b'obuyisiraamu bamanyi obungi batandika okubamenya dakika esigaddeyo ku pulogulaamu zikali amanya gazirya kakati bw'oba n'omukulembeze naga nti nakulonze na merit gy'olina naye ate engeri gy'oli muyisiraamu abayisiraamu tubakubirize nnyo
tubaagala nnyo tubagatte ku nsonga eno mulundi guno mu bunyiivu okulaba nti nabo bafuna eddembe lyabwe baleme kusosolebwa baleme kuttibwa baleme kwatibwa baleme kuzalayibwa because abaisiraamu newoyagala otya bebaforminga the business community era esinga okulaninga the economy gwe ne bonayagala otya because business is associated with baisiraamu oba ntegedde bulungi kakati namutuma era okulaga nti institutions waliwo ekkobaane ly'amaanyi okulowozesa nti abantu oba national unity platform tekolagana na bwakabaka bwa Buganda era bafa nnyo okuteekawo enjawukana eyo nga waliwo n'amaanyi agaliwo nti ne abakulembeze ba national unity platform fenna tetusobola ku accessinga okwewozaako ku misango emingi gye batuvunaanira ku mirereetu gyabwe kakati obwo bubaka abukwata abutuma omukulembeze gwakwasiza obuvunaanyizibwa n'amutumirira n'obubaka eri Katikkiro wa Buganda. The message was simanyi njiwulidde emirundi n'emirundi nga ne Mukama weebale kutuwa weebale generation eno kujiwa kubanga munange eriyo zeerabira n'abasigaza nga abalekedde muntu y'omu naye ne yaffe n'abanga yatuwa omwagala w'abangi ng'abirabira wala so n'amuwa n'obuvunaanyizibwa to forge unity, cohesion and reconciliation of the forces okumoving up with positivity to the liberation of our country. Ekyokubiri omanyi wano wali Bank of Uganda Kayongo wano wali Parliament wano wali State House wano we wali amagye we bagaduumirira embuya wano we wali prisons Kayongo biri wano byonna obadde okimanyi kakati bw'owamba wano batomaze nina kyenjagala okubuuza okategedde Kayongo tukagamba nti oba omaze ekibuuzo kyogamba nti nakyo bakugema yusisebuza kubanga Kampala gwe mutima gwa Uganda yesebo ati Kampala ali mu Buganda yesebo so ekyo kyanukula ekibuuzo kyobadde ombuuza yesebo kati okitegedde bulungi naye naye wayiga okusabika kali kebajjeeka n'amafumu kazi takalo Why not? Babal FM. Adhan kuchukumusimukatanyizumwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools eruwero tulina nasale primary kusani secondary okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi ezidde eruwero oviremu ku DFCU Bank n'ekipande kyaffe ojja kuba okiraba 17 Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools anti omwana olugendayo avaayo agenda ku university tulina nasale primary kusani secondary nga gonna gabawala n'abalenzi Hamza Islamic Schools tusomesa ebyoluzungu tutuuza n'ebigezo by'oluwalabu ebya IPLE oba biyite Sabia n'ebya idadi ku ddala lya senior 4 okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi ezidde eruweero oviremu ku DFCU Bank n'ekipande kyaffe ojja kuba okiraba kuba oba oweereze WhatsApp ku 0772 53 37 48 oba ku 0704 16 65 29 edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM ekuleteddwa Hurafa Islamic Senior Secondary School endekiri bugumu ly'essomero lyokka omwana we gy'alina okusomera liri ku musingi gwa busiraamu twaniriza abawala n'abalenzi ab'ekisolo n'abaveeka la ilaha illa Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الدوايا أذان كتكمسا فكتنسي مندا على FM ekula ly'omuntu wa bulijjo ekuleeteddwa Hurafa Islamic Senior Secondary School. Endejjeri Bugumu ly'essomero lyokka omwana wo gy'alina okusomera liri ku musingi gwa busiraamu.